Anya kapati lijeyo wangu. Ubabo ni wakula muvuvu. Wona byano mbadde mbakinya. Era kyo bandi bakyali bangekere naye mbaagalanya story. Naye kye nalese nkoze bali. Enkoko ekikola baana. Ate bembera saidi erimba mukambwe nnyo okusinga wano. Naki twende! Kwetuli obusikati tujja tuli mu kkubo kimanyi obugulu bwonna bulimu ebyuma butambula bulimu embaliga kati gwe nemperekeza eyo eya palaso tugenda kubasiika tukuba omukulu tukube n'omuto tukube n'abali mutaka bonna abaafa eno generation nkyamu watugamba oli upcoming wasangula dda idisiki n'ogamba abantu bana tukujukizeemu olina 8 kiwa ne Uganda kabiri mwana omuto kyakumanyi abantu abakumanyi bali myaka 3 plus omuntu atawuza myaka 2 takumanyi waggwako dda katuna kubenga tozine tula kuwenga toka milioni ne bandies n'obuniga wona bonna obuli obambazi basikati wonna eno generation y'abavubuka egyemyaka gyabulagwako dda tula wansi ne bakadde banne mukakane beeranga anko gundi ye yagusala amanyi kyali kati gulu n'obusikati bwo bati girl bati boy yawe dikamala bayindi ganze bwe nfanga saga banika kunsabira ate batika nko akasalaba ate nze bwe nabanga nfudde nze bwe natuuka eri temunsabira bwe natuukira nja kulondako wendaga kubanji bwe namanya nti wano wetaka kuwunyisa nja wunyisaawo nemanya nti nokwetowaza nja kwetowazaawo era negwa n'ebyokuba byonna ebyeddiini nga sikakiddwa era bwe ntuukanga ne ku ggulu babbawunsa bakatonda mu mbawunsinge esala temala okubanga neyawudde ku bikola by'omulokozi teri kye bayita ggulu nageye nze nsosa okuvaayo nga bwe banteekako abokabodo kyabokabodo nezza najja n'agamba bwati yesu olaba ne ku yesu omulembe gwe yabuuzizza nti kapati bye biki omwana n'amulabulirawo n'agamba ssebo tugenda kujja twakasaba okukima omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ewa ku airport bamutuweemu eyo kampu ya Alien Skin kati balabudde ne Dr. Jose Chameleone ne bamugamba omukulu tugenda kujja tukukyalireko ate ffe tulina obuzibu tujja kujja tukukyalireko tukunyonyole n'akapati kyeki ne kakati Dr. Jose Chameleone okusinziira ku myaka ebbanga legacy okubeera nti byakoledde music industry bingi suubira mbu akyali mu level ezo bambi abaana temugenda wa Dr. Zeka tajja sobola kulwana bayiza takyasobola ebyokulwana byombo bikikavuyo ng'oŋŋume takyasobola naye bato n'ebigambo obugambo nga we yayogedde ebyo ne waweza myaka 1000 ebyo byasobola okubeera ng'ayogera olw'ensonga industry gye balimu yakwemulisa ne lozalawo ono n'ozalawo ono kino ne kiyitawo ono n'akwogerako twandibadde tetumwogerako kati naye ate kati tuli mu kubeera nga tumwogerako naye kampu twandibadde tetulyogerako naye barespondinze so ekyo kyo kiryokke naye kati kino ekya physical ate obuzibu obuliwo abaana balinako zino bo tebakyaliko ebyo mugambo mbw ate ono yagambye kino oyogera kigambo omwana n'akulumba n'akuyisaamu n'oyogera ekirala omwana n'akulumba n'akuyisaamu olaba walaba ennyini be beeyisaamu bwe wano we tulaga sooka owulira akatambi kana naye nga sinabeeranga nkakuteerako nkusaba subscribinga no SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddanga zino still wano SMX Media tutambula ne bannaffe abalege t-shirts omuyimi nga yakolera oluyimba lwa video audio oyagala okukolera visualizer okuba bukulu kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera